Inside Story Uganda. Real source of political updates. Nebaza nnyo abakulu abatuwadde akamwanyi banange mwebale. Abakulu abawano ate basumulukuse wano ku ground. Babadde bayitira wuweeyo. Nze sina bakugira nze. Tonna bakugira. Wikisi nebbiri zimpisiza bubi. Mukulu Sande David. Notanegula kwezi. Mukulu Sande David gundi mukoleko. Mukulu Bigirwa mukoleko. Kituufu nnyo. Mukulu Akimu mukulu Bigirwa mukoleko babya Bwarabu bisere bisinga nabo embeera sinnungi. Bwarabu awo. Bali mu America Los Angeles bannange. Ensi namu ensi ngaira bolaba international economy bwetambula. America, Bungereza, Canada. Watambula. Ne Canada awo engeri wakyaliwo abanoonye empapula z'ennanka wakyaliwo zibu nnyo okutegeera bye tuliko. Bakyalimu ebyo banoonya empapula mbu ate bwesibire mu bintu bya nuupu ate sifuna empapula ebitalina gye bigenda. Jajja ekintu ng'akyanjiza nnyo. Kakati jajja alayidde agambye okufa n'obutanyagwa. Nja kubetenta omuntu. Kakati n'akalembeza ke yali atuwadde ak'emyaka 3 ekitongole kyagala biwuliriza. Kati byabijjeewo. Oluliyisa agenda kulisayininga mangu nnyo ndoozi nkyajja kuba lisayininga. Litandikirewo. Kakati jajja kumakyaga leero akedde kuyiwa bawanvu n'abampi. Ne bawamba esiga eryokubiri erya Parliament. Ne speaker bamukubye saaki. Speaker munange bamukubye saaki. Aviridde mweno wansi awasooka. Va ku bino wali obaddewo ko nga speaker ayingirawo. Under normal circumstances. Ayogerwako. Radio call evuga nga akyali eri asimbula busimbuzi. Ekinankani ne bakijjawo bwe bati. Najja nayingira ng'eribibu nga balinga batwala eritujju. Bamujiddemu ku main bamukuba saaki. N'akasawo ne bakatunulamu. Kati eyo ye sign kati nanyini buyinza mutuufu gyalaze gyaba aba alabise nanyini government omuki omutuufu aba alabise kati badde bekyanga nga we are members of parliament. You are a member of parliament but you don't have executive powers. Jajjalaze obuyinza kakati jajja tulina mutegeera butegeezi. Tulina kulwana democracy gwe tuliko wano mu Uganda tetulina democracy. Anti kye tuliko bakiyita hybrid dictatorship. A hybrid dictatorship differs with the absolute dictatorship. Eyawukana n'obwanakyemalira obuli direct. Ono ye bwe kiba kyetaagisa amagye ng'agaleeta. Kati ono woba totegera byabufuzi olabira ddala nga wa demokrasiya. Owa hybrid nti constitution yaba nayo naye ng'eyamba ye. Opposition n'aba nayo. Parliament yaba nayo naye ng'eyamba ye. Judiciary aba nayo naye ng'eyamba ye. Opposition yaba nayo naye ng'eyamba ye. Amagye aba nago naye nga gayamba ye. Police eba nayo naye ng'eyamba ye. Public service abakozi ba government bonna babaawo era nga buli omu alya naye nga yafunamu. Kye bayita hybrid dictatorship. Kati absolute dictatorship abeera direct. Idi Amin taseka military government. Naye neera nayo military. Tewali judiciary. Naye basennyonnyolo ne balyoka bagamba nti nno bali bulungi nnyo ne n'amakooti bagatereeza. Kakati bonna basigala nga boogera ebya democracy. Awo fwe twawukanira nabo. Awo fwe tukola ki? We twawukanira nabo. Omwana agikomeza. Yes. Eri gye baali babbi. Eri ekyali mu bubbe. Badde manyi gye baali babbi. Okitegedde? Kakati fwe tugamba bano bo bagamba yo opposition gye tulina egamba tuli bamenyi b'amateeka. Kwe batambuliza. Balowooza gwe bali naye mu. Mwajja bawulira. Era amateeka gawe ekitiibwa. Omanye kitegeeza nanyini siga lya parliament okumugamba wetooka kwa gari. Ngate gwolikulira. Gwolikulira. Kibanga ogamba president no va mu moto kwa kitegeeza toliiwaawo. Si gwafuga.
oli akugambye nti va mu mmoloka yaba akola ki yaba afuga kakati abantu balina okulaba ebintu bino bazibule amaaso twetaaga approach ki naye gwe mukyasobola okuwamba jjajja mu ate kakati alidinga mu lutalo kati akugamba tetuli bamenyi b'amateeka we are fighting for our freedom sijui free political prisoners ze mboozi zabeeramu gwalwagisa oli gwayagala akole ebyo akugambye sipiika tooka kwa gaari kati sipiika watookedde kwa gaari n'atambuza ebigere okuva wano ku kakotagadi akasooka yambuka eri mukazi watu ne galubindize ku maaso n'akasawo nga bakatunuddemu kakati ate ggwe kati kankubuulire ne jjajja tomunenyanga nze jjajja si kyamunenya nze nenyenya nzekka kubanga jjajja akugambye yoyo yenze woba olina kapasite nzijawo nzijaawo woba togirina sirika naye tomalira abantu biseera mbu ogenda kunzijjawo okitegedde okumanya jjajja musambi tugenze okumaliriza ng'ensonga y'emwanyi ekubye Buganda n'egifulumya ebyobufuzi abantu tebanaba kukiraba jjajja ne Kyagulanyi bombi beegasse ne bakuba Buganda ne bagifulumya ebyobufuzi batya ati wali mbuuziza otya nze nkuwa analysis kubanga Kyagulanyi ate gwe tulaba yatuleeta mu byobufuzi ate gwe tugamba nti yatukubye ne jjajja waakwo kakati bye bayita ebyobufuzi babala the groomed leaders abaliwo mu ekyo ekiseera people who can be invited in a meeting in case of any crisis ng'eguddewo bantu ki abayitibwa mu meeting to manage the crisis okay politically Buganda ebadde egulumize bano wamanga Mpuuga Mafias Lukwago Erias Mwanga Kivumbi Segona Akali Amagu Namboze Beti bakirekere Ibrahim Semujunganda abo bali mukaaga nno naye ng'erayo ttiimu yayo endala ey'abampanga abatali mu political limelight nayo gyeri eyo kakati the cream kati be bakubagana Mwanga Kivumbi yayise Mpuuga embwa ekigambo nga kinene nnyo tonakiraba nakirabye nina kimanyi kituufu yamuyise embwa nga kiva mu kamwa kamwanga embwa yagwa eddalu Mwanga Kivumbi nga yawe mudde okitegedde kakati kasita aba abantu bategeera lwakumeka kasita olaba people can represent you because mu politics tebayita buli muntu si buli muntu nti agenda ku mmeeza gwe ne bwobeereeyo sijja oli makanika galajjamu yonna ewagira nuupu biki wekiba kiguddewo kyonna tewali gwe bajja kuyita kaabe kyamaani wa galaji tekisoboka sijui mmwe muli babangi nnyo ebyo byonna bibyo awo embeera bw'eba eguddewo era abasibi b'amataayi be bajja okujja kuki ku mmeeza kati abasibi b'amataayi Buganda bebadde ezimbye beeyisaamu eggaali olwaleero without even thinking about 7 years to 10 years down, ahead of us tewali akirowoozaako bali kukyawano fulaga kankole matize bosi wange omanyi kyekitegeeza Mwanga Kivumbi okuyita Mpuuga embwa Mwanga Kivumbi nga munnamateeka omuntu gw'otambudde Mwanga Kivumbi economist yasoma byanfuna naye omanyi kyekitegeeza okuyita omuntu gw'otambudde naye for 30 years more than 30 years olwaleero n'omuyita embwa emyaka eno obuna n'akuyisa oli embwa kiringa bonookola ki kiringa Christmas we naatuuka n'okuulawo ekinaakanyi kyo
ekinakanye ekyentula entula bakiyita batya omuti gw'entula omuti gwo gw'entula n'ogukuulawo olwokubanga oguze kilo 2 eza Christmas ez'ennyama so omuti guno gwe gubadde gukuvujjirira gukuvuza ebyaka 3 plus werira ntula kakati akabugumiro ka Christmas nogakangukuulewo Christmas oluggwa teri sustainable Christmas tebakulimba teri sustainable era tewali agisustaininga mu Uganda kakati omuntu azze mu myaka ena kati Buganda kati sigiraba nze mu formation y'ebyobufuzi okujjako nga tugenda Mengo direct netupiking direct nti Mpango oliwa Katikkiro Mayiga oliwa okitegedde wakitibwa gundi naye mu political class baweddewo tiwakyali yaliyo abantu babiri begasse ne bakuba Buganda ne bagifulumya naye bantu tebakiraba afu abagezi twakiraba ddalawe fuyizo naawe tuteeka mu bali kakubuli jjajja ne Kyagulanyi kalingo kamwanyi kokka bakubiye Buganda ne bagifulumya ebyobufuzi gomanyi kyekitegeeza kiringa kuweerera mwana wo kwezi goli musajja mukulu olina n'abalina diguri omwana waba agenda funa diguri bwati naafa oyinza n'okufa olumwa omwana wo okugenda n'olumwa n'esente z'okoze eki oyinza n'okufa mukama takubiseeko kasoli osobola okugenda osobola okufa omwana wo naafa ng'okoze eki onaatera okunywa ku sukaali ategeerekeka leka n'okukyogera ekigambo kinene nnyo anti bye tulimu naye obutamanya bw'Abannayuganda naddala mu Central Region ne Busoga tetumanyi nti mu formation ya politics omu maaso tetulimu twesaanyizaawo maama waffe Namboze n'omusanga ng'avuma oyo ate yayiika naggwawo yayiika amavivi ng'ebagamba nti aswalidde Bunyolo ng'alinga talidda Buganda oyo ate ye tetukyamwogera nako olwakafula ate oli omuvubuka gwe baali bamufunidde yazzeeyo George Musisi waliyo omuliro mungi yazzeeyo wa Namboze bakubagane era Musisi George gwe bagenda okuwa fulaga against Namboze kati oba wavumira ki ne Katikkiro n'omulumba oba wamuvumira ki butereevu ayinza n'okufa ebigambo ng'awulubudde aswalidde Bunyolo ng'alinga atalidda buki naye Kyagulanyi ajja kuba akoze byokukuma Namboze kaadi ate kubanga bannange Namboze ayogedde Kyagulanyi ze serebu yawemukira Mpuuga n'ayogerera Mpuuga ebigambo ebipya n'ebikadde n'awuuba Sseggona n'awuuba Katikkiro Mayiga yennyini Katikkiro Bobi Wine n'otawa Namboze kabaka w'ebweru ddala toba tokoze bubi kakati politics yaliwo kwezi abantu basaanye bamutegeere Buganda ne Busoga tulina ekizibu ky'amaanyi ate Muzeeyi Museveni atukubye atya ye kubanga ye Bobi Wine tumutegedde anti ye Muzeeyi Museveni Abaganda n'abavumaganya anti kati ye Muzeeyi Museveni ekisooka akulaze nti kyayagala kirina okubeera oba oyagala oba toyagala ekyokubiri gwe omuntu gw'otaddemu trust yo ogamba nti yagenda omukugirako akugambye si mumenyi w'amateeka ye jjajja n'amateeka talina nsonga gamenya tomuleetera kitole ekitongole akyagala kidde mu ministry sente azaagala because olutalo luliwo lwa sente tewali kyamaanyi anti ze zimukuumidde mu power ate singa teyavaamu va ku byokugulira ate opposition yeetaaga sente mmeka bangambye mukaaku yatandise okukuba amasimu ng'agaba ku busente obutono ayina ebirala byakola jjajja bye tuba tetumanyi ayina ebirala byatambuza okiwulidde kakati kyenjagala okutegeeza nti kati era bannaye Buganda ne Busoga tulina tabu kati
musajja w'omufumbiro mayichi yakola juzi waliwo abasajja bangamba muneme kumwogerako naye tekyewalika kuba kyabujega nnyo kakati alina omukungu w'omukingidoomu y'ebusoga gwe yakubwakya bazinga namugamba akasajja ako mukesembereza kabi nnyo mufumbiro yayogera ate mufumbiro ajje kawempe thawuse ebyebusoga nabivuddemu naye akyakubayo amasimu kabi nnyo kakola ki kali kakwana mufumbiro waffe nali nkwana bawusigalo ba Bobi Wine sijui nali nkwana omuko omukulu sijui nali bweyagana munentandika omulikodinga mukigendereze kajja ayogera ebintu byekyana ekito n'atuuka n'okuwaliza mufumbiro anywa mukunjaga simusanganga naye simanyi simanyi mba njagala simusanganga naye mpulira mbu naye simusanganga owulira nti mbu agifuuwamu naye lwe nimusanga ekyo nja kikonfirm waliwo omwana eyankubiranga essimu nga buli lwamala okunywa enjaga nga nkubira n'obuvumu kino taata njagala kino nga manya nti anywedde enjaga kakati mufumbira obulamu obwogera nekyabazinga okumutegeeza ebyo abujjaalina omukungu gwe yakubidde nebusoga yavuddeyo mbwayagala kawempe alina omukungu gwe yabadde ayogera naye omanyi luli nagenda ku mukolo ogwa katikkiro wa busoga nga akyaziza owa katikkiro wa buganda naye kati waliwo abataagubeerako bangi gwabaluma mu fitina y'obujega obutategeera kati bo tebamanyi katikkiro ampita atya ekisooka katikkiro yenna abantu bonna baba babe abalungi n'ababi kati gwe weeyita omulungi toyinza kuditamininga emirimu gy'obwakyabazinga bwe ginaatambula tukitegedde gwe oli malayika naye giri emirimu emirala gyo gikolagana n'abantu baki bonna nga bwolaba katikkiro wa buganda talina gwasosola olaba yakamitinga gashumba wano eyamuyisaamu eggaali okiwulidde yakamala okuba mitinga okiwulidde kakati kati ye mufumbiro ayagala nga nze sikwatagana bwakyabazinga bwebusoga abakubira teyakoma ku ye yagamba n'omukulu akube Kyagulanyi kenyi n'akwata essimu Kyagulanyi ali ku leve eyo Kyagulanyi ali ku leve eyo ate kakati omuntu nga talina byakola osobola omukozesa kyoyagala ne Kyagulanyi n'akwata essimu nakuba ng'omusajja kasajja ako kabi nnyo Kyagulanyi yenyi moze jangu owulire bino azifunu ne Kyagulanyi n'akwata essimu n'akuba nkugambye ate kati weso yamuteekako embeera n'agikuba naye wali wakuba essimu walina ne partizan oba kingdom yonna teba political party okitegedde teba political party kingdom yonna ebeera entity ya buli muntu okitegedde kakati mweyo embeera ne tubanga tulina kukola ki kati Kyagulanyi bwe yakuba essimu ne bamugamba batya andi ndimuwulize nayogera ebibye ne bikomaawo nenze ebisowaani byange babikola ki ne bamanya nti nno bano balwanyisa Bigirwa kubanga ebintu bye bayogera byonna nga byakyana kito nga tebisobola kukolebwa muntu ku levo yange era bategeerawo nti zino ntalo zaabwe ez'ebyobufuzi kati ate ne babikuddiza kakati ate ekisinga okwewuunyisa omusajja adduseeyo ebusoga adduseeyo ebusoga mu kuddukayo ebusoga ate ayagala afugeyo kisoboka nga abayo tebakwagala gw'oli kamuli olemeddewo nze ndiwe kamuli era oli ku ground era bajja kamuli kukuba Bigirwa enkya bajja kamuli kukuba Bigirwa nze sijja kuvaayo gogo bajja enkya okukuba bakyala lumu ne bavaawo ffe gye tusiiba ninayo amaka enkyajja ne mufumbiro waako ye tiimu totegese gye erigendo baŋŋanga ebimu si byawano ebimu si byawano ku kamera naddala we mba nina special operation ate jeno sebo jeno yine ebintu byongeri gyobikolamu we mba nina special operation tebiba byakumuzindaalo naye fe ababeera mu byalo tukimanyi nti General Museveni tasula waffe asula Kampala
kati obo oyagala okujjako jjajja ali noyagala ojja omugireko ekamuli ng'ovuma Bigirwa ngati jjajja ate ng'omulese Kampala nakasero oba kaka tuli ku butwe kakati kambuuze nina ekintu kye ndowooza mu mutima nenga nti Bobi Wine talimu kumobilizinga kufuna babaka ba parliament banaamuweesa kyali leader of opposition na kufuna akasente mu babaka sente ze basonda ye nga ye target ye naye ng'ekyobukulembeze si ya target ate kati ekyo nakyo agenda kifuna atya kya leader of opposition anti ng'afunye ababaka abasinga obungi ku bibiina ebirala anti nga batya kwegamba ekyo yali kituuseeko ng'akoze kiri kye nagamba naye bw'atakola kiri kye nagamba ekyo nakyo kiyinza omuyita mu ngalo kubanga nawulidde Lukwago Elias ng'aga nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okumala Nuupu mu Buganda yakyogedde olunaku olwajjujja yakyogedde Ssaalongo Elias Lukwago kakati si ye Buganda gye nkugamba kakati Kyagulanyi aba kuba musajja ekimala naga Bigirwa ono kasajja kano kale olwo ebitaatambula buki bulungi naye kavuddemu ekigambo ekyamakulu kati nze ng'omuntu kantuule nako kwanza nga ebyabalubonguya tebiriimu nga jjajja bw'atera okukola anti jjajja ye aba ne meeting ezize wano ono wano ye jjajja nti amiitinga n'omulwadde w'envunza kituufu nga yawulidde nti omulwadde w'envunza alina ekitambula mumuleete abo bakupepeta ne bakutwala n'omubuulira bulungi kyova olaba akugamba is the biggest consumer of the intelligence ensonga zonna zidookinga ku ye okitegedde baŋŋambye nti engumi enyooka ku parliament okufa n'okuwona engumi Zaake bamaze omukwata biseera bya bufuzi Zaake naye lwaki azanye ebyobufuzi lindako nga tetunatuuka ku ekyo kiri kye mbadde nkugamba nti jjajja ye consumer wa intelligence nti awuliriza buli muntu kyekimuyambye okutambuza emyaka gyonna n'akola ki n'abanga ye ebigenda mu maaso aba abimanyi kakati bukyanga tutandika okwogera sogerangayo kyamagezi kyogamba kiyamba Nuupu ebisinga bigiyamba nnyo byoyogera kakati mu mbeera yonna yalibadde yankubira dde akasimu oba nekagino walinga ekyo nekibeera kyange naye omuntu yenna azanya ebyobufuzi ebya high level yalibadde yankubira dde akasimu nagamba yes ensonga zaaliwo naye obadde ogamba otya tukole bwetu ne bwetuti ebintu byoyogera kale natekawo obuyaye bwawo naye netujjamu ekirungi netutambula kati ono bwa leader of opposition asobola busigalamu nga adoptinze system approach gyendeeta mu kisaawe eya regional political empowerment awatali ekyo bagenda gumukuba omupiira nagwo ne wano mu centro waliwo batagenda kudda wano nga banuupu mbamanyi nabemanyi ku ngalo nze bwe nkubalira wano oyinza noga nti kwezi obadde kyate nga tebajja kudda mu luweero wekaawo ayinza obutalamyawo ne waffe ekasanda waffe ekasanda sawusi etasobola kufunayo kantu emityana tyanaawo mityana nawulidde baleese kano akawala simanya akazanyanga simanya kano akava ekibuga mbukana simanya bakayitangaani mbukaleeta abantu bagambye nti nedda ssebo totuleetera gasiyawo katujja kwenda okwekanga ng'asigaza ababaka 2 ate nga ne PFF ejja kakati yo FDC kyeyakoze FDC najja nankuumi yo yagambye nti Bigirwa ono tetujja kumuyita kuba tenaba kutwanukula wadde twabongedde reminder naye ffe kyayogera tukitegedde tukitegedde kakati yo kyeyakoze neteekawo ne constituting a committee committee in charge of profiling constituencies in Uganda profiling where the strength of FDC is mu constituencies zonna profiling the proposed candidates of FDC mu constituencies erowooza nti mu bitundu werowooza nti erinawo amaanyi kyeriko mukasirise keeriko eyo ngate yo ngezi nnyo byenayogera byo yagamba bwe tumuyita
amawulire gajja kuba mangi nnyo katutwaleko credit ffe katukole byekagambye era kati mu Busoga baagalamu ababaka ng'aba bukosi bayinza ofunako omu mu Bugisu baagala gifiirako Teeso baagala gifiirako Akyoli baagala gifiirako West Nile baagala gifiirako West Nile ojjukira waliyo Kapusifungaro Akyoli waliyo Gilbert Olanya n'abalala era obalaba abamu kati batandika okuddayo najja Nankumbi abaali batambudde ne bano bagenda bavaayo baddayo kati olaba bo bwe bakiteeka mu nkola ginagenda okumaliriza ng'FDC najja Nankumbi ereesa ababaka baayo 6 mweyo kolido ebekumaze oboze mu namba 3 PFF atejje wane ekujjeko mulwane nayo wano Bameri akyambadde badda PFF olwane nayo wano ekujjeko aba bataano batwale kwase mujushi waddi tosobola mukuba kalulu tosobola kamukuba n'abalala awo nga meya naye akukube Lord Mayor ye siraba opponent amwenganga kati nenyanzi wange naye ndaba yasiba sinalaba opponent amusibukulula si ye mutuukirivu ekiri awo naye enzanya ye eyo byobufuzi emufuula ow'enjawulo mu kifo ekyo kuba mwesimbyeko enzanya ye kakati Masaka wagitabangula kuba kati kyolina okumanya Masaka abantu banyoma bedi bwanika n'empuuga naye ojja kawulira ojja kawulira kakati onaagenda okumaliriza ng'oyina Kampala Wakiso omugabanye ne PFF okiwulire kwawase Mujube Wakiso Mukono naye mulwaniddeyo namboza omumye flag akomyewo independent oba agenze PFF namboza aswitchingirawo ate namboza omutakuzanya ate namboza ne Lukwago bebamu ne Besigye eyo tiimu emu eyo namboza akugamba ninakuba first 11 PFF nakwatagana ne Besigye ne Lukwago akajja era tokamukuba ate akajja lwakuba namboza yesirwaza bwesirwaza era tokamukuba tosobola mujoje musita akamukuba okitegedde kati yeeyo what is the second position nze nganze mbasijira nkwagaliza buwanguzi bwere kalo jjajiraba genda okujjiramu gwe ate ekyafuto kyerabidde gwerindaku okwatula ebyama kansooka ensirike naye enansana kakati ekyo yali asobola okukyakivinga oba akyasobola okukyakivinga nga tutudde tugamba eno territory yo bano bakole mweno namulabye ne Mugisha muntu ku mukolo n'abalabye boogera ebigambo naye kakati werazi gye Mugisha muntu ng'ogyeko okujja ku kitebe kya Nuupu namuteeka mu katebe k'omu maaso n'abaako kyayogera where is the impact talina ngalabye ne Kabuleeta ng'ayogera abasajja bandibadde mu parliament abasajja abo baali badde baatula dda n'ebigirwa ne baddayo mu constituencies nga kakati tuli eri emundu evuga kakati baabo bali balina impact kyemakerere byafiira ku kya UCDA genda ebunyolo Kabuleeta talina kwogera ku mwanya certificate za Nuupu bali be basomesa bakansala tebafuna makulu ne bye basoma tebabitegeera bakansala ba P7 ng'obasomesa ideology ngana bakulembera ideology enyiri togirina awatali constitution kati ate osomesa kyosomesa kivaawa tolina constitution tolina structures jjajja yakukwatiridde okiwulidde bwati gwekimanyi nti jjajja bw'ata Nuupu tesigalawo jjajja n'amuvaamu bwati kubanga ebiwandiiko byona omuwala wali emmengo ku secondary ebintu byawano obirabye nebaza Katonda yakumpa nazibukanya naye ekisinga okunnuma abantu bazibe b'amaaso naye gye munaakoma okubanga muli bazibi b'amaaso
gye mugenda okomanga mukaaba. Ekyamazima kiri kimu, tuzibuke amaaso tukole ekituufu wadde kya bulumi, tukole ekituufu tusobole okufuna emirembe mu ggwanga lyaffe. Kaakati enkya Nuupu ejja Kamuli bagenda kulangirira fulaga beeyala n'okukusensebula. Kiina contribution gye kikola oyo gwe bagenda okuleetako nalaba luli mu NRM ye yasemba yaliwo NRM tabeerayo e Kamuli. Kakati ekisooka omukulu tumwanirize Munnayuganda ate Kamuli eri mu Uganda akirizibwa okujjayo kituufu ajja afumule ebigambo ate anaasulayo afumule ebigambo atambule akole ki agende tulaba banaavuirayo ebikajjo binaabirinya ebbeeyi oba alemarege naaba ekoze eki eweddewo. Ese ekyo sikindaako mutawaana ajja afumule ebigambo atambule akole ki alangirire ne fulaga beeyala amuwanike kubanga ne ku luli kye yali azze okukola. Naye omanyi kyekitegeeza, omanyi nakugamba nti amaanyi ga pulezidenti gamubeera mubaka wa paalamenti akiika mu kitundu ekyo. Akiika mu kitundu ekyo. Mu Uganda yonna including abaawangula akalulu naffe abataakawangula, nze yasinga okukuuma akalulu, nze yasinga okubeera organized mu Nuupu yonna wadde nga saawangula. Kubanga olaba n'ebyewakiso byagaana okutuuka. Nze mu constituency yange saawa 3 ez'ekiro diarafoomu zonna zaali ziweddeyo ng'ozirina eza pulezidenti wange n'ezange nga MP. Eza Women MP zezanemerera kubanga kandidate gwe baleeta kuba Women MP tetwakolagana bulungi, bamuleetera mu lutalo, tiimu yamuleetera mu lutalo bwe bityo bamuleetera mu lutalo ajje kati kyokka mwana muto tanaba na kumaliza university bamuleetedde mu lutalo wakati, so tetwawuliziganya bulungi. But by 9 PM nali maze ogatta ebyange era nga ntegedde nti mu kibalo siriimu nga neza president nazo entuumu weeri bweti tewali yakikola mulala mu Uganda. Katonda wange tewali ate ng'ekyo nkikoze ku expense yange, naye nga ekibiina kikutte miliyoni 280 ne bazireeta mu Busoga nga simanyi wadde. Naye kimanyi nti n'abantu ba Nuupu abalala bali bagambolazi tebamanyi kibakola. Baweereza miliyoni 280 za kuuma akalulu. Kwezi nasobola okumungaanya diarafoomu zizange zonna ebukuya zagenda okuwera ssaawa 4 nga nzirina ku bunene bwa Bukuya. Ku bunene bwa Bukuya. Naye gwe n'olema okuŋŋaanyiza pulezidenti wo. Kati nze kankubuulire omuntu gwe baagala okuwa fulaga ya Nuupu e Kamuli twali naye mu kalulu yabalayo ku polling station egi nagaa tewali bizinesi n'agikumamu nakomawo e Kampala nakati takomangawo ayagala komawo Nakyagulanyi mbw abantu bamuwa akalulu. Ekitasoboka tekiriyo naawe mu byenti ekyo tekiriyo ate. Naye omanyi kyekitegeeza gwe n'osalawo fiire money power skills and techniques ne experience ya Bigirwa mbw'ozimba omulala. Gwa muzimba oyina experience. Notisi ozijja wa gwazimba ekyalo okimanyi ekyalo okimanyi gwe yabala polling station egi ng'afunyeewo 8 naga wano agenda okubirayo agenti we omulala ng'amugamba wano olina 3 nagamba mukazi we teeka baga mu bbuutu tuve wano ne baagenti yabasiibula teyasolozayo diarafoomu n'emu ate kakati gezamugaso ki naye nga asaasaanyiza miliyoni 305 ku 4 mu kalulu ako ng'ate abadde akuba muntu ogu Bigirwa Moses. Abalonzi baatuuka n'omugamba alina we yagenda anoonya akalulu, mu kutuuka yatandikira ku Bigirwa akasajja ne kamugamba omukulu sooka osirike bukatini eyo ye manifesto y'omukulu ye manifesto yo kyogamba babutabeera mu kalulu kano obadde ogenda kwogera ki mukulu
eyo ye manifesto byogenda tukolera mu parliament byebyo ebikulese wano jjako emizindaalo gyo niyeetondaawo ne bamugamba tona nebyo tugamba vavano butambula ogende kubanga ba junior politician baba tebamanyi kyakukola baba balowooza nti bw'ovuma omuntu direct ng'okoze eki nga bakuwa akalulu nedda ssebo abantu b'omu byalo nno ssebo bakuba akalulu okusinziira ne ku byoyogedde ekituufu va ku bino ebyammwe ebyekampala wano mbu twalonze ne gwe tutamanyi olw'okuba yadde ku manvuuli mu kyalo tekiriyo abantu b'ekyalo bapepeta maama mu kyalo olina okugera essaawa ezi ng'obalaga kyogenda nze nayogereranga essaawa 2 mu miitingi egi emu nalina ensonga 9 nga sizimala nayo ng'ensonga 9 zo kwotambulira nga kwentambulira ekyalo kiyita kya muzannyo ku luno ngenda kujja n'ensonga ntono nnyo ttiimu yange ekyakuŋŋaanya ebirowoozo bye tulowooza nti bigenda kutuukaana n'omuntu wa wansi ekyakola ki ekyabikuŋŋaanya tujja byanjulira eggwanga omaze okusunsula abantu abagenda okwesimbirawo ku Eastern Revolutionary eprocess egenda mu maaso twetaaga abantu abanaakuba ne bayingira tugenda kuyingira paliamenti ekyo kinjagala okutegeeza kwezi era gwe kwezi genda kukuba nga nveeno empapula z'obuyigirize zikubeko enfuufu emirundi egi ne UNEB ekimanyi tekikyanneetaagisa kulwekaana nnyo wali olutuuka banyiga mu bunyizi kwezi nga zifuluma Robinson anti buli mwaka buli lwesimbawo tulini wali kituufu era bajja kufulumya bufulumya nga nteekayo nakazifulumya emirundi egi ebiri origino nzirina tezikyukanga webale nnyo ekyo tekirina mutawaana omanyi waliwo tufumula ebigambo mu paliamenti ne mungu apata abaali kituufu nnyo kati kwezi kyenjala okutegeeza bino ebiriwo kakati tebikumalamu maanyi abantu amazzi gagenda kuteeka nawe weganaateekera nga gwe gakumira oli wansi gonya yakulya kwezinze nkuumira kumpi okitegedde weganaateekera oteeka okuba nga you are in position ng'okyayimiridde kituufu kuba kati nze ebintu mba mbibala ebintu mba mbibala tebakulimba okusinziira ku bwetaavu bw'enkyukakyuka mu Uganda abantu bwe balina n'ebikolebwa banankyukakyuka bannange waliwo abantu bebagenda okukyawa wano mu kaseera akatali keewala bayinza n'okumalira mu Amerika ekyomukisa omulungi beeterezezza balinnya buli nyinde eri waliyo amaka South Africa waliyo tebajja kulumwa nnyo nga ffe tutalina gye tuddukira naye kankubuulire seba okukyawa mu nsi yo bo tetulaba nti yali agenze naye yalumwanga okudda mu Uganda nze naliko ebweru naye waliwo lwe nasula wiiki namba nga sebaka nga njagala kuddaka oyagala kudda Kampala nga njagala kuddaka omutima nga tokyayagala kumanya kirala kyonna nga bikuwanvuyeeko kakati obadde omubuuza enkubuuza nti Zaake akubye eŋŋumi evugiddwa ku Parliament ye talibeerako muntu wa buvunaanyizibwa mu byobufuzi by'eggwanga lino eŋŋumi eyaka ku Parliament kiki ekimukubye eŋŋumi ku nsonga entono andi kakati osaanye omanye nti tugenda mu kalulu 2026 ate politics wa wano okusinga ddala mu Central Region si wa reasoning wa hooliganism ani ow'ekibuli ani gwe bakutta obulungi ne bateeka ku ani gwe bayuzizza empale ani akaaba okitegedde muze agenda kutuwa updates ani atukoze eki parliament owulira kakati ositula otya omusirikale omusirikale yafunye order anti ekikulu tulina abalwanyi ffenna aba opposition olina okuyiga okubala olutalo parliament ya numbers tekiriiko wadde okubuuza si yakuba bikonde parliament decision zikolebwa numbers okujjako ng'oyagala kuleekaana mu buleekaanyi bakulegemu ku mpala awo bakukasuka ebweru osigale ng'ogamba naye nga eri ensonga enkulu ey'eggwanga tegguse
nga gwe kikyo kigguse nti oli mulwanyi. Parliament ya numbers basebo ne banyabu. Kati bamaze omukuba bamututte ku kitanda ate tubeere ku ekyo emyezi egyo. Akati ndowooza olaba enkuba gye bamukubamu, olaba eŋŋumi bweri, olaba eŋŋumi bwetambula, olengera. Kakati ddala ebyo birina amakulu mu ggwanga lino bw'obanga olaba politics speaker. Sipiika omulengera bamututeeka guddeyo bamutwala talinnya bagiyiye olwaliro eneetuula galero suspension ya mwaka anite si yanyigira obwereere ate kibadde kirungi anite ne bamuggyako kinnankani kiky'okumutwe kiweevu kiwiigi kati kiwiigi ekyo omuggo gugwo nagwo baguddusa okitegeera ani oyo afunvubira ennyo nga kati gwe kyolina okumanya kiri kimu. Sewanyana wuuyo yafunvubira. Sewanyana kozi nupu yamugobadda. Yamugobadda. Naye ate nga musajja alwana. Tomulabe enkasuka gy'akasuka ekikonde. Anti wa DP. Professional. Wa DP ate wa lukwago. Enkasuka gy'akasuka ekikonde li professional nnyo. Naye Zaake bamukuba eki. Ngali wansi. Amagumba gonna gajjula byuma. Bamukuba kimu ekyuma ne kikiwuka. Kaakati ye Parliament gye tulimu era gy'ogenda. Owulidde bwana Bigirwa? Kaakati nze kyenkugamba kiri kimu banakwezi. Ye Anita Amongo tasobodde kukubiriza lukiiko. Lumuyiseeko. Kati ebagiyita hybrid dictatorship. Nanyini Parliament kati akola. Nanyini Parliament akola butaweera. Anita alina ogikubiriza. Ono si obole. Alayika mubaka munne. Nedda sooka olabe naawe. Ono yakumba sipiika. Mubaka munne. Mubaka munne. Akubye Zaake. Mubaka munne. Bakubye ani? Gwe bakubye Mukawunda. Naye ono mujja asinga muka nnyo. Ono mujja asinga akuba eŋŋumi. Akuba ne huuku. Hybrid dictatorship. Gwe sooka olaba enkuba gy'akuba eŋŋumi. Laba. Olaba. Tebaatuttira ababaka. Bano abasirikale be bateeka mu nankani. Anti kakati olutalo olina okulubala. Olutalo olina okulubala. Ekyo sooka engera bambi musajja wa Toono olubuto baluyuzizza. Sipiika wuuyo, sipiika bamutwala. Galubindi n'ezikyaliko. Ne bannange kiki kino kye tulina? Katumalize show yaffe. Kati kwezi Parliament eno eriwo olwaleero. Oba oluwanye oba toluwanye. Ebirowoozo byaffe byonna tulina kubala Parliament eddako. Eno jjajja agitukubiramu. Oba ogidde mu sleeveless oba wakubye pressure up ekiro eneriwo agitusingamu amaanyi. Kati tomuwa chance kubetenta. Naye kati waba agituuzizaamu abasirikale olaba nga kiri kiddala. Anti kakati gwe genda omobilizing. Genda omobilizing after 2026 okomawo n'ababaka ebi bisatu. Awo tewayinza kuba musirikale n'omu bamanya nti musinga numbers. Tekisoboka. Nakuwa ekibalo kwezi kisobola okufuna. Naye Bigirwa gwe bw'ogenda mu Parliament nga bw'olabye nawe omukono ogugololamu. Anti kisinziira ku mbeera eriwo. Naye kati nze ekisooka tosobola kunkubya ngumi y'emmwanyi lwa nsonga egi. Nze ava mu bikajjo wali. Zaake taleetaagayo kiteeso wadde olunaku n'olubu nti abalimi b'ebikajjo bali bubi. Ate ng'ebikajjo bisinga emmwanyi value. Obadde okimanyi? Mbadde sikimanyi. Gwe olina omugaati gw'olya nga teguliimu sukaali. Olina keeki gy'olya nga teriimu sukaali. Olina caayi gw'onywa nga taliimu sukaali. Kati sukaali asinga ki? Asinga coffee value. Kubanga tusobola omu exportinga ate ne tunywako. Kwegamba sukaali talina na substitute. Naye emmwanyi erina substitute. Erina amajaani. Okitegedde? Naye tewaliiwo mubaka yali agambye nti abantu b'e Busoga bali mu bwavu obuyitirivu ennyo. Emmwanyi tekubya kigonde. Etya.
olwanirira ekitongole tisobola ebusoga nkugambye owekyuma kyebikajjo yasalawo ebbeeyi gyanakola ki erole enamba omusiri mulamba tegugula kasawo esente zivaamu tezigula kasawo kakiraga 5. Is that not a matter of national concern? Naye President Museveni project ezakola sizakwavuwaza bannayuganda anti nkyenkubuuza kubanga mwab'ebikajjo bwebanga ttani egula emitwalo 5 ttani ng'esobola okuvaamu obusawo bwa sukaali 10 kati kankubuulire tosobola nze ava ebusoga tosobola kuŋŋamba nti ekikajjo tekirina wadde akateeka ak'ekitundutundu akakyogerako tewaliwo bode ekitwala nga bwolaba UCD ne Ministry ya Agriculture temanyi nti n'abalimi balima ebikajjo nze kamulimbira banga mpitamu okitegedde bali eno Kampala abalimi baliyo bafafaagana mulima n'omuceere abayindi abalina ebyuma n'abagagga abalina ebyuma batuuka ne ku extent eggula ettaka ku bataka ku layisi square miles and square miles ne beerimira ebyabwe tewaliwo tteeka ligamba nti owa factory asigale nga wa factory n'abalimi bakole ki basigale nga balimi factory zina square miles and square miles ne ziryoka zinyigiriza omulimi nga talina ne wabitunda. That is a matter of national concern. No, ekyo si ensonga because bya business sukali onomugulawa singa sukali yabula mu Uganda okimanyi nti bisobola biyinza okusobera kasukali baba abaana sukali nsonga nze nyinza okuguma naye abaana toyina byoguma nze nkubuulira ate kati nze nkyanywa ejjiike 2 era nnyo ejjiike neyeemu era ogyetaaga weetaaga sukali okuba nga akyatambula era nga kati gwawo tebakufuumulirawo ŋŋumi kakati siyinza kugwa mu ŋŋumi etali yange kubanga mu lutalo lwewaffe tinamwe temuliiwo kati eŋŋumi bwejja gudda bbali erijja nojja nze nalibadde naba reasoninga dda out nalibadde naba reasoninga dda out olutalo olulina okusooka mu parliament awo lwa bikajjo kubanga awo bonna abayingidde awo tewali atanywedde kyayi ku makya naye waliwo ataddeko amajaani nga tataddeko kaawa era basinga tebanywa kaawa bakuya emitima kakati kikikiomutima muntereka amajaani okiwulidde kati omusajja w'ekikajjo ow'ebusoga ayina ennaku ettaka lye yaliwaayo limweko ebikajjo naye batema loole neevaawo ng'egize bweti ng'asigazza esente zitawera kakadde mu nnyumba naye nga loole tesobola nasimbulawo nga muli baavu nnyo bannange mu Busoga kilomita 6 okuva e Kampala kati balwana ki bano balwana ki Busoga teri balonzi gye bali enkya bajja Busoga lwaki omukulu tabagambanga ti ensonga ya bikajjo mugiwanvuyi mu parliament Senyonyi juzi yajjayo e Busoga yajjira mu convoy tasana ndabirwamu n'agenda ewali omuvuka w'emyaka 3 yawo omuwala w'emyaka 13 olubuto olwokuba omuvuka amawulire gamukwata ng'ali mu t-shirt ya Nuupu kyekyamuleetayo kukola mawulire gwomanyi ffe ennaku gye tulimu Abasoga so ffe kati enkya bajja kamuli kukuuba era bajja kwogera byabufuzi ebya bulijjo bakuube gwe tuyita politics of komanyoko tewali mulamwa naawe tewali mulamwa olaba tegwaliwo oluli mu kalulu okiwulidde ate ekirungi nti bazze bukyali bakuwe time eddamu naye nze ebintu nabiraba dda kankuwulire kwezi nze abantu bagenda ne bangamba nti Bigirwa sijui Kyagulanyi amwogerera bubi alina fitina era ndina fitina nosinga ya Kyagulanyi embunze nga Kyagulanyi yagambye Nyanzi kino kankyogere nti Nyanzi bwajja ku bwa road mayor mbuye tagenda kwesimba ku bwa president era bwageza n'afunvubira n'ajja ku bwa road mayor ajja kumulwanyisa nga biva mu kamwa ka Kyagulanyi muganda wo
nyanzi musajja watu nakaba naga nti nze nakuleeta nze nkuweeredde nze nkubeereddewo ekintu ekyo kyanyiiziza ku Obi-Wan kati ogamba otya nti nno nja kukulwanyisa olwo olutalo lwa munda kerunajja eno mu public lujja kunyuma mbyasiza kati nze nasirika mbyasiza oli nyanzi musajjawo wange bwoya wa munda oyagala gguke njagala gguke kubanga Kyagulanyi tajja kuwangula bwa president naye nyanzi asobola okuwangula bwa Lord Mayor nemutambulizaawo lwaki tomuleka najja ku bwa Lord Mayor anti obwa Lord Mayor omukulu wabwagalizaani Lubongoya akoze mukodomi we Lubongoya waye Lubongoya nkulayirira ajja kufuna obululu busatu ku polling station awala tajja kujjawo Osalongo Elias Lukwago atandike n'okukola kati ate kankubuulire Lubongoya bw'akwata fulaga ya Nuupu ebibalo bikyuka nebyajjajja bikyuka mulese for the first time oyinza okulabanga NRM terese candidate Lubongoya ye candidate we tesobola kyogera tesobola kukyogera naye for the first time NRM esobola obutaleeta candidate kuba candidate we NRM wa wano aba n'obululu emitwalo 410 nakanyi Sematimba yafuna 11 okitegedde kakati obwo 11 bwa Sematimba babubalirako ebibala ebirala ne bano batuli mu struggle tulonda manvuuli ogenda okulaba nga Lubongoya Lord Mayor w'ekibuga Kampala nga tufudde tuweddewo NRM ne bweneekola obukodyo obufaanana butya ne Nuupu okuleeta Lubongoya tujja kufiirawo Saalongo Elias Lukwago tunaabalaba mu ekyo sebo totulaba nti tetufuumuula bigambo naye nfuumuula ebigambo kadaala wano tunaabalaba mu ekyo tompita akuzanya ebyobufuzi nabiyingira 1993 basajja ba UID bakaliba nja kuyimirira ku kazindaalo ka Saalongo Elias Lukwago nfuumuule ebigambo ebipya n'ebikadde naye nga Lubongoya tazze kakati gwe wafitina osinga oli alwanyisa muganda we kakati nze nzijukira mu kampeyini ewedde lale gye twakubeeka muli Kyagulanyi ngazze poliisi yatutataganya neyiika emirundi egyo finally n'atuuka bw'atuuka nze yali MC ebigambo ebyange nembyogera ne biggwayo nempita omukulu nga mukwatidde ne manvuuli bwendi yayogera ebibye ne biggwayo nga tavuddemu kigambo kigamba nti Bigirwa n'omusajja wange mumpeera akalulu abimanyi aba akikoze mu bugenderevu talina bye yawanika nze nali naye bwenti nga bwe tuli wano ng'ayogera nkute manvuuli bwendi nja kulaga ebifaananyi leka naawe oyinza okumujjukiza ate talina weyasanga organization nga gye yasanga Kamuli level of organization gwenkumanya ebintu ebibyo mu kuorganizinga ne mu kumobilizinga byonna command and control kyeyasanga Kamuli kyali kirala yamaliriza ebigambo bye byonna ebyobwa president nga tabagambye nti banayo n'omusajja wange nnyo mumumpeera akalulu tiyavaamu wadde ekigambo neki naye nga wendi awo kakati abamu balaba bintu biguddewo nnaku zino balowooza bibaddewo kati omusajja yakukyawa kuva ate bagenda ne baleeta empalana zaabwe ez'ebyokuyimba zino zebabeeranga mu bakabiliyoni okubanagana gaali nebabireeta mu byobufuzi era kyekigenda omusuula ama nkugambye kuba mu byobufuzi birala nze kyabikola yampangula mu kalulu akawedde naye tusisinkana ne tunyumya ne tugamba kakati kiki byebyobufuzi nzija ku luno ninda nansana naye 31 nzija bw'ona olemerawo nkusiguukunyumya ne tukuba olwali byebyobufuzi naye mmwe mubeeranga abayagala ku mukazi omu tuli mu mpalana ya lubeerera temuli mpalana ya lubeerera temuli mukwano gwa lulango jjajja yandibadde tayita basipiika abo n'abaleeta kati ebyobufuzi okumanya jjajja asigala sita
Matiya Kasajja omumanyi yakwatira jjajja bendera mu kinaana ankulaga obululu bwe yafuna wano. Matiya Kasajja yali wa UPM mu kinaana nakati jjajja amuyina ebunyolo nakati jjajja tata Matiya Kasajja amuyina nakati jjajja tata muntu we amuyina. Nze nkubuulira naye gwe abantu bewakwata 220 essaawa eno nga tokyali nabo. Kyenjala okutegeeza Matiya uno UPM Hoima West Kisembo Matiya UPC yawangula nekisembo Matiya nekuddako DP n'obulwa omutwalo gumu. Matiya Kasajja wuyo obulwa 2006 mwana nakati Sipiti yafunawo kantu ye minisita wa finance. Sipiti yafuwayo buggu kakati jjajja waba akyalina abasajja be bano abakinaana omulala yamukwasiza Makerere University Crispus Kiyonga aliiraawo sente ziri awo zimanyi Chancellor Makerere University gumanyi kye yamuwadde sente ziri awo zimanyi tabikirwa mu constituency tufiiriddwa kakati kino Muwanga Kivumbi akimanyi ayise empuuga embwa ni Abaganda ni abaloga akimanyi sikuwadde bwino ompadde bwino futulaba Matiya Kasajja butava mu ministry ya finance kumbe musajja omanyi kye kitegeeza okwesimba ku UPM mu kinaana manyi abasajja batuzinze manyi n'akatengo k'amaanyi nze bwe mbeera ne Bigirwa ebisaniya byonna bibeera bwe sawa yonna baba bakunywa sawa yonna weerabira ne bampisa mu kikombe omanyi ekyali wano nali manyi ne Bigirwa bakunonya bali balala abasajja Abaganda bawononye baganda bannaabwe. Kakati abantu bawano tebamanyi byabufuzi naye kye tulina okukkiriza ekirala ekituufu kiri kimu nti Kabaka Buganda eyina president ye Kabaka ye Ssaabasajja ekifo ky'obwakabaka ekyo Kabaka wa Buganda abeera president kituufu okitegedde era kyalagira tetuddamu abeera president. Kakati wano tewasobola kubeerawo ba president bameka babiri era mmwe abamala obudde bwammwe eyo nga mugamba president tumuleese mumala biseera tajja kugguka nga bwe kyali ku Beeni ne Ssekabaka Muteesa bwe kiri tekiriko wadde okubaganya ebirowoozo tajja kugguka. Nti President Museveni Omugabe yamugaana toleeta sitole ye Kamala byonna waayo webugabe kati ate wabeereyo eri mbwe Omugabe mbwe mugenda ne mufukamira tekisoboka ate jjajja avuga konvoyi ya Morokaana nga agivuga agenda eri ow'amafumu nga kugenderako ne zikatuusa n'ekyanzi ky'amata yabagamba mutwale eri gasiya wammwe temumbuulira. Kati Buganda erina president ye Kabaka takubwako nakalulu kati bano bakyagulanyi kati ffe abakopi eno gye tubekyangira tusale magezi malala era amaanyi ga Kabaka ffe twagalaba wano. Yagaana okukwata essimu ya jjajja emyaka egyo gavumenti yali evuddeko tewaliiwo wano kati ye ng'omuyaayi omuyeekera tadda mu byakunyiiga buno obusungu bwetumbiizifu bwe tubeeramu ye yateekawo embeera yonna era n'amufuna n'amusisinga n'amugaa Ronald kiki amuyita Ronald gwe Ronald owange bwe twalwana mu nsiko onkunkumula omukono mu kirya kati nkukoze eki oyagala kuyiwa kintu kyaffe olwo tekikyali kijja olwo kyabwe ekyo bonna nagamba weerabidde emiting yaffe y'omukasaka naga nali naawonjooza ennyo ebyapa 18
biibyo Ronald bobanga badolo nti ndi mubi nnyo naye abasajja baabo banankanyabo badani muliika abo begenderezi babi nnyo batutabula namuterako n'obuwumbi nkulinako omutawana yamuterako ne basa yabo jeje nakomba ku lugalo ekitegedde ndikikyobanji ekirala ti maki ndi weetudde waffe ti ezo bajja zikuwangabulire minister wa defense kati mu bajeti yakyo mutudde ku ttaka lya kabaka ekyo nekiggwa genda okole ebibyo naawe jajja anti ye esente si kizibu kye ekizibu kye kati kyalina ekyamaanyi obulamu okukaddiwa kyekizibu kyalina ekyamaanyi eddagala lyonna erimuza obuto jajja awomerwa ekintu okitegedde kuba yafunafu abajega n'amala ate ebyobuyinza tosobola kubeera rigidi tosobola n'obuwangaaliramu njagala osiibule okitegedde